Why is everyone else working and artists are not? Omanyi kibadde munda omwo abantu bangi bali bwe bati. If those guys can sit more than 1,000 people in a hall, why can't we sit our fans in a hall to have concerts? Nga bali mu social distancing awo kibadde buli mwana alina mask. Okitegeera. Then omuntu ayagaliza Puma alina kulaba nga ayogera na government batugulewo batekewo emitendera. Eki? Tewaliwo omwenga omwenge kyekiki bage buli ali wana alisoba bala balina base balina bakoze. Let me tell you, I've worked on weddings nkoze ku kwanjula omanye kibeera kwanjula abantu bali packed we bati bayitirivu. If those guys are allowed to do whatever they're doing, why can't we have concerts? Situnyumiza 100 million nga ngenda kudde linkabe ngenjala ennuma buli muntu ali wano kaye muyimbi mutonga nga yeyi at least wao nga bivulu bikola nga club zikola amanya njafunayo 15,000 neto so akumpe emitwalo 4 ngende oddemu okunsinkana omwaka ogujja ngenda beera wuti era ole tugamba munange naffe twagala ekula na mugwanga twagala ekintu ekitutwala mu maaso ng'abayimbi twagala tubeere ng'abayimbi abedda nga tebafuna mu kintu ate nga muyiteekamu obudde bungi muteekamu ssente so netugala katutwaye bwe kitambula. Now we need unity. It's just not to go. So singa tukwataganira wamu for pushing music ate bino byogerwa nti abamu bazze kukima ssente nawe ekisente tukimiko ate nga ssente nungi waliwo atyagala ssente kyona tukola kontasente nitusobola kuŋŋamba nti ojja kuŋŋamba kompe miliyoni 10 sanyuke ng'ate omulimu gwange togudde sanye wompa miliyoni 5 tekirina kunyamba nga sigenda kukuba ate si kyange ekitwabayimbi bagambye kyasaako kati saako eyo nze sigimanyi simanyi nanywenyeza tuukirira oba nenetaga microfinance n'abaliyo baziwadde kumasa which is good. Anti baagala nammwe abayimbi abalala mwongeremu mube nga musobola okwewolamu. I think that would be okay. We need that kind of support actually. So government to so they are like sponsors. They wish the best for us. Neze ndozo omuntu ayagaliza industry ayina soka kujagaliza kujigula. Okitegeera. Bali bavuddeyo nga bo. Bavuddeyo nga bo. Anti bayogere ne government, that's a government institute, something like that. So but we believe if we come together, why is everyone else working and artists are not? Omanyi kibadde munda omwo abantu bangi bali bwe bati. If those guys can sit more than 1,000 people in a hall, why can't we sit our fans in a hall to have concerts? Nga bali mu social distancing awo kibadde buli mwana alina mask. Okitegeera. Then omuntu ayagaliza Puma alina kulaba nga ayogera na government batugulewo batekewo emitendera. Eki? Tewaliwo omwenga omwenge kyekiki bage buli ali wana alisoba bala balina base balina bakoze. Let me tell you, I've worked on weddings nkoze ku kwanjula omanye kibeera kwanjula abantu bali packed we bati bayitirivu. If those guys are allowed to do whatever they're doing, why can't we have concerts? Situnyumiza 100 million nga ngenda kudde linkabe ngenjala ennuma buli muntu ali wano kaye muyimbi mutonga nga yeyi at least wao nga bivulu bikola nga club zikola amanya njafunayo 15,000 neto so akumpe emitwalo 4 ngende oddemu okunsinkana omwaka ogujja ngenda beera wuti. We are happy about bantu bangi abali naye n'ekigendero ekirala baagala mwewandise mubeere mu buma tubikoze byonna naye ekisinga ne batubba UPRS and we love unity, we love to be part of it. So but what they said $1 million, but they'll give us again next month because $1 million we are not even looking at that money. mu bintu bye bayogedde baagala omuyimbi abeere kimu baleme kubonaabona
tuli chimu oba tebagala tubonebone batuleke tukole bongamba nti omuntu wo mukikuba akola bongamba nti education system ezeemu nekola why can't we why really okitegeera kuno nagwo mulimu ng'abalala abantu bangi abatulirako tulina families etulabirira but we've been patient enough tosobola kungambanga gwe ebivu tebigenda mu baana bato bigenda mu bantu bakulira omuntu aba yeefuga aba asobola okumanya ekyokukola yambala masiki yo genda otule wali tumye ekyokulya tosabula akengeko genda oyengerere nga bwe mutugoba mu zino ebbaala ezibadde zikola iligali mujje mutukuume kale mugambe nti ono waba atamidde mu mufulumi agende naye munyumirwa tukuba miggolo gwe abantu bagezaako okuyiya obulamu okubeerawo tosobola kungamba nti eriyo omuntu gwe kennyini akola mu gavumenti osobola omala omwaka mulamba nga tokola osobola osigaza obulamu osobola osigaza olubuto olunene lw'olina n'osigala ng'olina embaga I'm telling you tosobola we are so patient we are patient people tosobola kumala mwaka gumu n'ekitundu nga tokola n'ogamba ng'osobola okubeera n'oba okola mu gavumenti tosobola kubeera omwaka gumu n'ekitundu nemugumyeko omwaka mulamba one thing I was waiting to hear kyembadde nninda okuwulirako kiri kimu nti nga microfinance ng'abayimbi katukole katwegatte wamu tulabe nga tufuna engeri tutugira mu gavumenti oba ministry of health balabe nga tuddamu okukola ng'abantu abalala but I've not heard anything about that. I've had people get excited about 100,000 100 million. It doesn't excite me. I just want to get back to work. I was telling Carol Carol mtu wajana gamba ngenda kuwa milioni 10 nomala nakugamba Carol ngenda kuterawo ensulo munaku nko mutwalo twala she didn't know what to say mutwalo gusinga kubanga ngambye otwalo kubeera nsulo ate kubeera lugga kukalira milioni 10 ozira ne zigwawo naye omuntu okuleko ensulo emirimu gyaffe ate nga tuli bangi emitwalo 10 ogiwa omuntu tugenda tumala abayimbi tuli bangi nnyo nga bw'owulira so let us work again tubasaba kuba ffenna tukimanyi bulungi nnyo yes covid kyali naye if those people can work down there buli actually waliwo industry takolenda tetuzaagala how much milioni 10 bagenda zo abayimbi bameka mu Uganda tetuzaagala we don't want their money we want to make our own money we used to making our own money that's all we want it's like they're buying us Waka mutumbu tukwadde sente tuulaawo you're not going to buy us mutuleke tukole saving ile musako za using mutugambe mutula tuza abantu bisatu okole social distancing na buli kimu okay we found sisomoka osobola abantu njala beruma ne bakwasaganya wamu balowooza ku ate gamba nga sama working sama no working wakati two ya divided abayimba embaga abayimba amabala abayimba olamu nonga yimba embaga nogamba nenze ngasi munakwatagana nego wakola n'ekifu yogera kusonga ndala some of the things we do bituyamba kusigala nga tuli relevant we not get exactly no releasing musical sisi walakola video ya milioni 15 nengiteekayo mbu I want to make money in this period ogena imbawozi you just want to get relevant spice woteekamu nga tofunamu kitufu ayagala ekintu olowooza ki ekyandikoleddwa ekyandikoleddwa is twandibadde to raising up points ezituyamba okugenda maaso ng'abayimba ekisooka ddala mu mbeera gye tulimu why is everyone else working apart from artists okitegeera then wabanga balina microfinance ezze on board bayogere nabo tukoze tutya okulaba nga twogera na government ne Ministry of Health okulaba nga bateeka netuteemuko we know we have COVID tukimanyi the population of people around here have you seen the whole nyambulaga abantu atenga abantu abaseka it's a whole concert nekyala kale ndabe bakoze mu shifts so keeping them kala social distance na era still abantu osobola okulaba olwa abadde basimbye no live benyizibwe batirwa social distance otherwise kyandibadde nga batuva n'enkya buli omuntu ozakomoka n'akantu kandi nze tuyimbye ku mikolo gy'embaga n'okwanjula mu kwana nga kiri kivubu kiramba tuyimbye omwaka mulamba tewali afa finance yandikoze kusaawo so we need something to bring us together
tusobole okukwataganira wamu. I think ndoza n'aba abali waggulu bajala abantu organize. Nabo batwegatte. Naye ba upcoming singa bazze mu bungi mukyogerako. Nabo bali. Tebiriko upcoming, tebiriko coming, tebiriko uprising, tebiriko naffe n'omuntu aliyo for example nga Cindy oba Chameleon yaliko ngaffe buli omu alina gy'atandikira oyavula n'oyimirira that's the process. Yeah, everyone loves music besides stage. It's just passion. We put in so much of that government valuing music in America. Yayise mu microfinance okulaba babawola akasoka mu Mame, that's the thing about the 100 billion would be here saying thank you the government. 100 million. Laba muntu ali wano diaspora wali wona abayimbi ba not even half yabayimbi abali mu Uganda. Uganda. Abayimbi bafatwe yanziza bano. All right. Big up on yourself. Everybody. Ate n'omulembe katugwatuuka ebyedda batwafana tusoma kubanga otwagala nnyo okubeerawo si yaffe wakaddiwa bakuziika ewaka naye batubagala